celebrated my last year's birthday and your birthday this year, do have footage. Ne footage wali. Ng'alumba ganani? Nyazaala, kanya lalumbye nyazaala wo. Mu hoteli? Bambi bwa mukyala abadde akola nnyo. Naye ng'omwami yafuna credit, bambi mwami mukozi, ani ali smart. Hey! Anti. Abaffe. Ebyo abadde alina okukola. Ewo tewali credit awo. Because badde babeera bombi nga badde balina okwesupporting. This was a narrative and your people created that I was beating you. Omukazi yakuba. Ne canary katuze kusajisi ya canary. Canary naye agamba omukazi yamukubanga and I agree with canary abasajja atukubira mu Bufumbo tusirise. Nyina mu kali kempulidde akanyaza ku hoteli omukola ki? Omujja kabaana first kati yawula kumwebakako. Anti omunyazaala basinkana batya n'omutabani mu hoteli. Ye agenze picking abaana. Twabanga naye yakulosinga mukko. Ng'agenze picking abaana abeeko naye nga taata waabwe. Mu hoteli? Yes. We ba celebrating a birthday. Anti nze nkugamba ebigambo bino Shalom. Kugambye yali abuza yakola ki? Kumwebakako nyazaala akyagenda mu hoteli msimanyi nyazaala. Anti omuntu olina wetewe ekitiibwa tewali akikuwa. Nyazaala ali modern. Modern nyazaala. Anti bamwebaseeko. Aba batamiira batyo. Mustafa. Anti wakasaweteeka mu mazina g'enkima. To complaining about that. Tales. Ate ono sooka owulye statement onagambye oli atamiira n'avaako. Ate ono mufungula embugo mulimu eddakiika. Mustafa nga mukambwe. Anti gwe byonna gw'obisoma nze mpulira bya Luzungu. Ogambye oli anywa n'akola ki? N'agangayira. Embwa n'agiyita eŋŋwa. Naye wanaagamba Canary agamba akubwa. Let's not underlook that. Abakazi batukubira mu Bufumbo. Anti watunda abantu banja yakubiddwako omu omwana w'ekyengera. Yakolanga live ku live omukazi yamukubanga n'amwozesa engoye. Yali yataagana kulaawa Bulaayi. Anti kasita osusse effujjo Shalom. Abakazi abo nabo bantu. Kati one omukazi watuuke okussaako oluyi. Aba yakulagadde anti yakukoowa. Magezi go gaba tegannategeera. Omukazi watuukira n'awanika bw'ati oluyi. Akukube. Aba yakoowa ddawumbwa kale. Anti omukazi lwano basirwa aba yagenda. Aba yagenda dda ng'anoonya gundi kaspaaki nga kokkakola ki? Aba yasiba dda. Naffe abasajja lwanoba sirwa aba yanoba. Aba yanoba dda ng'awonya akagendo sparking ekintu. Anti omusajja bw'ono mukazi tafiirwa ate ye wanoba ofiirwa. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Salamu aleikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752737529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information
presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kasore Tigambo, it is happening. Mwenye oliku Shalom 256. Do not forget to subscribe. Guatanaba subscribing akadeka seko notification bell ako kaseko so that you get notified each and every time that we upload. Tubebaza batwagadde leta na ya twinaba twazize mitwalo esatu mu 13 tutambudde. Tutambudde. Kunagwelako tujja kuba tuli wala. Okirabye? Bane mutuongere mu. So Mustafa wansanga twina gumu kanana. Nera antu batwa otugasseeko otuzimbyeko ettaffaali abantu mwebale nnyo twebaza banne mwongere mu kyagale tekina tabbu so mwebale nnyo please those have subscribed tubaagala nnyo otakola lwanja olwolabira interview eno kyakutedda ku Kevin Gardens ekisaasi nuli twagambanga ennaku z'omwezi nga 29 katugamba leero bw'atanaba kujja kuyingira emitwalo 5 emitwalo 10 emitwalo 20 ku mmeeza emmeeza million 1 ne million 2 Mustafa atudde dda olabira interview na Mustafa atudde ali Kevin ekisaasi mujje tunyumirwe mpola leero tukoledde ku Breeze Living tugenda mu December abantu abasinga abasamanyi okujja mu Uganda kati gwali ebweru sagala ate kuba ojje ovudde ebweru ogende bakunaaza eddagala bagende bakuloge basenga abo ng'ogenze bukanaga togenda mu kyalo jja ku Breeze Living obenga ofuna wobera no NB no mugira bano tuli eno abalina ekyanja behind you esmo neto amjigide namba simu mukama wange saka namba esimu kalanga omuntu agikubeko so balina ku esmo le ekyanja namwe aba nsumbera mu Uganda njagala away from home jja ku Breeze Living behind you esmo ate gwali ebukoto wali adwa odyawe imabega waayo okyamira ne bango otuukawo abali ene bunga soya wanola bayetuli abantu tuli ku block D bane wanyirira okufa obufi so jango obeewo gwali ebo tona abaddagala leka tukira akabakuloge omukazi wamunyiza dda badde akulowoleza obwenzi ajja kutta ate kulwa omukazi ajja gamba kutta ngo badde oyende ebweru soko jjo omulireko waneno kwa ku namba esimu agalo bookinga 0708 578851 0708 578851 beba Breeze Living abasangibwa n'ekyanja behind you a small ebukoto mabega adiwa world wamune bunga soya jango bereko away from home amukume mulo otagabi wosula ennyumba lanje gisama omutwe gw'enkoko nga agizimba kati lero tobiyota seze kwita mu ngalo so you come and enjoy life nze Shalom Haddad Kawesi akasha 256 wangandi ne Mustafa Bukenya kugamba ucha naye obadde muyamutambule nga mulidde kantu chai takusa kano kakawa bange cappuccino okamenya cappuccino wali okanywa cappuccino kauga kalungi nyama tugaje kali uwa jonto wali obasengaawo so obutogobye byenda atanda kabina nange namukyawa wamuvaako talina kabina tale kyejje mulabe naye lulingo omukwana ng'okalina sengaawo omuntu wo ex wo babayita batya mukuza bata bana mutu gokuze ng'omulaba calomate akulidde ku kyalo okuza omulaba yoyo Mustafa ina ba ex omuntu nga ex wo aba primary secondary university singa nnyo ba secondary na university watandika ddi okapolinga Mustafa mbereru yoba yeah this is we are talking about Mustafa kamera kweli tuli mu kamera Mustafa kati mbereru yo nkole ntya tuogera Mustafa ina ba ex ekyo kitu watandikira mu secondary wafuna ko heartbreak how was the feeling what was your first heartbreak Mustafa I was a fool nanti nayagala omuntu Mustafa what was your heartbreak I was a fool you were a fool bakukyawa wakyawa bankyawa bambi olwemba ngojeko apart from you being a fool that just contribute to your kuchawa nanti let me explain how I became to be a fool kati nayagala omuntu nga si kilasi yange mu kilasi like any leave alone kilasi y'essomero thank you but ijibaita level nga si level yange nantu ali obera matuga yenga abera mu kiti nze nkunyumiza nze nkola ki nito mpadde kapitani wana munabunzisa bane munyo ku coffee kano osabika ki ka coffee kano kagala kajja kunyamba ko buteba kale olubuto sabo kundi kyomanyi kyonywa kiva bakukyawa because we are full
kati mbale gama nti nayagala omuntu atali level yange kati nga nteekamu nnyo ate nga nene mwenteekamu era ennyira sinnatuuka wali ng'omukakasa nga nkakasa munze asinga yes nga ate ne wenstretching ennyo era sinnatuuka wali waayagala. I thought mu relationship omusajja y'omuntu yenna akwana bayagala okwagalwa oba olina okukakasa. Nanti kati ate akwagala ye taliiko kukakasa. Muba mubondinga omuntu akwagala yes bwe kyoleeta asiima. Kati kyova nti omukazi nti omusajja asobola okutya okudda ewaka olwoko omukazi yamugenda nti njala ssente z'enviiri. Oli n'atya ddala okudda ewaka nga ssente tannazifuna agenda kundeekaanira. Lutalo luli awo anti waliyo omuntu gw'okuuma ewaka ng'omukuuma lwa byokola. Pardon? Ng'omukazi omukuuma ewaka ng'omukuuma olweyo by'omukolera nga kyoyitamu ng'akwagala takwagala anti takwagala n'ebyomukolera. Yes kati the moment wegezaako okulemerwa kati olina okulwana ennyo okuuma omutindo. Kiba sometimes tulowooza batwagala kumbe batwagalako bye tubawa. Yes kati ati kizibu nnyo ofuna omuntu akwagala abasinga akwagalako by'omuwa. Ffe tubalina batwagala tulina baavu tubakyala baffe batwagala tuli yala. Kati kyalo ng'omaze relationship emyaka emeka? Ena ate onnaba okyali musinano we baalinga bataba Benson Bana kati ye ggwe mulaavu okyali ku introduction to biology eba enyuma what's biology the side of life kati gy'oliko kati senga omalako emyaka 5 n'otandika 10 n'otandika awo mu 10 mu 8 awo ojja kuba okyali mu katemba. Gwe yakukyawa mwamala bbanga kyo yakukyawa emyaka ng'ebiri totali na Benson Bana wali vax wa P7 tomboiza omukazi yankyayira mu kirasi ki kati gwe wankyawa nati gata wali Benson nati omukumye na Benson Bana gwe kati wali vax kye kyakukyaya Mustafa yo first heartbreak ogeba swa stretchinga nga njagala ngezeeko nkakase naye nga aweva match obusobozi bwawe tebumalayo kukakasa oli kyakola kyayagala ye kati nga eva amaaso gasigala gakyatunula wagezaako buli kimu baagale bumbwa kaali nawayo ne ku fees waweerera wali campus awo tubeeko nnyo campus ebyo ate nze nabikolera mu secondary anti fulata waffe yalinamu kasente bipaston kati nga anti Shalom nze nasoma e Kawanda senior 5 nagendera mu motoka batya nga ngenda nevuga no gwegala benasoma nabeka e Mustafa this to respecting abantu abatulaba anti nze nasoma mu somero limu okuva senior mpaka senior 6 sakyusaako kati history wange inataliko okutambula ovuga olugendo lutya Mustafa oli muntu mukulu aweebwa ekitiibwa senior 5 wali weevuga nagenda ku somero okuyingira senior 5 nagendera mu motoka e Kawanda era bajingobya bugobya first day tebamanya nti nyine mu motoka bali balooza ndoba ya musomeso bakiye awo ne banzikiriza n'ensoma then the second day askari nandoza n'aba n'aloopa nti naze neki kagonda akembi babira ddala embuzi kyalo mulamu bw'okulya musiwe bwaffe nze by senior 2 nali nvuga emmotoka senior meka anti nze saasomako mu masomero mangi kugambye nasomera Kawanda kuva senior 1 paka senior 6 kati ebyafaayo byange totawana nnyo kutambula ngendo nnyingi otambula olugendo lumu ne bakugirayo biography yonna wamataata yalina tipa omwana aba ayogedde ekituufu yali tipa ya musenyu mwaba wange esomero omusenyu kati there yonna obunabyonna yogedde omusajja omukulu omusiru tipa evugika omwana wa senior 2 eyajja kabonaabona kati Mustafa wano wooli tosobola givuga eyajja ati sigimanyi nze simanyi vuga piki nekyo kaswagula piki anti kati kyegamba biri ate biba birala Mustafa ndi atwere bantu bakulu ngambo mu senior 2 wali ovuga kale kisoboka naffe twayiga tusoma naye ngambo Mustafa mu senior 5 wali weevuga emmotoka yaliyo yali ya tata wange kyewandyogedde awo nkukiriza eba yali ya taata awo nkukiriza kati gwe ate alina emmotoka bakukyaba tya anti bankyawa sinnatuuka wali anti obande Kawanda babanga abaana kati Kawanda yabinga bwe twasomeraako kati Kawanda yatuuka ekiseera nga bano abaana ababaddugavu tebakyabaagala e Kawanda Mustafa Kawanda njimanyi anti kugamba nze kati gwogimanyi nze nasomerayo
Anti yatuka. Teri muzungu yasomerako Kawande sis. Anti mpuliriza. Kawande yatukanga ng'erina abaana bava e Congo, South Sudan, Walabanga be Yerusalemu, Tanzania. Nga si bazungu. Nga bava wano mu East Africa. Kati ngomanyi kye bakola. Wano owa Uganda abawo emitwalo 5. mu Sudan million. Aha. Batuka nga ffe tebakyatwagala. Masomero gabikola ebyo. Kati nga ffe tebakyatwagalamu. Ng'era omuzadde insisting analekayo omwana bamusajja. Agwo ali mwana wa mugagga. Era kati osobola okugaa nti Kawanda talina baana badde. Ninga mwebali. Naye Mukyalina abadde. naye tebakyasobola ku affordingawo. Kawanda naye kolemu nnyo. Masomero agasinga tuli mu boarding section hostels. Anti mpuliriza. Nate mujenga mulidde. Muzze shoti nga kuba kalango. Bwe mwetala mu firiji eno musaba chai mutuswaza mu bagagga. Twalese baya. Je byabe walese baaki. Lwaki twabese mu motoka. What is success lageji? Balidde omugaati. Tuzza kuba kalango. Balidde omugaati. Banywedde chai. Kala no yali mu firiji. Oli agenze mu toy. Kati omugagga n'atwatya sente nga muziridde. Tukuba akasaba mukyala w'abaana. Uya je girasi kunywa mazzi. Bane tujja okuba obulango mbagagga. Pretendinga guma. Bobby yagamba wadde okaaba. Wekake. Bannange bentambula nammwe. Mbadde mbasaba. Bwe tujja okuba obulango nga bunyo mujenga mulidde. Omwana akutte tosi 7 wuuyo. N'okkoza ali mu kkoza. Tuyabe mugumalewo. Balina ennaku yaabwe ku mutima. Uyo ali omugaati bw'akoza. Kati omugagga muwa kifaananyi kyekyo omugagga kifaananyi kyafuna ekyo. Anti ebintu ebyo Shalom. Gwedda tewakwananga. Fedda twabeeranga n'omukazi. Kati ng'oleeta omuwala. N'ogula keeki, ebiseera nga tugula keeki ne soda. Kati nga gwe tolya. Gwe weefula akoze eki. Eyakusedda. Kati naye ono gw'olesi tayagala kulya nnyo akulage. Naye ng'obakushuwa nti onagenda birekawo. Kakati ffe kye twakola nalinanga mukulu wange Abudu. Kati nga wowerekedde omukazi ng'ate yawe tamulungu. Ng'asooka abirya kati ova eri ku kkubo omaze owerekera omuntu. Omanyi okulya kasoodako. Ebintu byonna byonna keeki ye eri awo. Sooda ogenda okudda nga abyajjagala byajjagazi. Ng'amaze okugyamu omuwala. Aba akuggyeemu. Ku keeki. Ne ka Pepsi. Anti kati akwa Shalom gw'oli muto. Kati edda nga abaana abo twabeeranga ku ssomero nga obaamu ne 13. Amutunga about 2004. Iyo omukazi ow'omumazi ajja buzzi. 2004 ali okwana. Like wali otegeera. Simanyi oli musiru. Wali otegeera. Ali kigeza tula na muntu mukyamu. Nga muludde ku nsi. Biri eno kyali mulamu. 21 years down the road yokyassa. Ng'oludde ku nsi. Nibe njikozeeko kwebiri. Ekikulu si kyakulwa ku nsi. Era kankubuleko Shalom teri muzadde anenya mwana we, teri mwana anenya muzadde ebya mbeera kijayitamu. Buli mwana akunenya ku bato nga tolina kye wamulekera. Gwera weekola obusolo bwonna bwonna oba weeyambule. Oba weeyambula kola ki? Anti abaana obalekera ne babitunda. Anti nedda, anti ne waatunda. Ensi emujajinga. Shalom yawula omuntu abonaabona nga tebalina kye bamulekera. Anti abantu balaba. Era baga nno gwe nno babalekera ebintu abo batunda bitunda abo. Kati yawula omuntu abonaabona nga talina ntandikwa, n'abonaabona nga entandikwa yajejjirawo. Abo abanjawo. Gwe anti gwoba wetikudde omugugu gwo. Gwe balegaseeyo ogikoze ki? Ogikoze. Kati Katonda tayinza okujjako kati nga gwe atasaba. Katonda tayinza kubonereza bonna ne baba bafu. Mubamwera Mustafa Bukenya mu family. Naye kati bave mu kisenge. Bafuna batuuleko wano wansi ku ttendo. Wano wabanyumidde. Balinamu 15. Ate kati muli mu kisenge. Jebbi laba amagye g'otambula nago. Batuswa. Jebbi bo bajjawa. Bannange omugagga ye agenda twogerako bubi tumuwadde ekifaananyi ekibi omugagga. Erinnya tugenda ddeka bbi. Mugagga twese erinnya ebbi. Eno Mustafa azze talidde. Nze sina buzibu. Nange ate nga seemu nze owuwo. Kana otandikidde bakwadde kaki? Cappuccino. Niye bagenda kwongerawo. Ante kalina buzibu. Kati omugagga abadde akuwa ekitiibwa. Akinzijeko. N'omula gamba otambula oli muyala kijjawo kisiiga ekyo. Tolyanga ku mulimu. Ennaku efuuse ennaku Mustafa. Kanale mugume. Shasha Ferguson. Ferguson babeddira ki Shasha Ferguson? Babeddira ki? Manchester. Manchester. Shasha Ferguson abayeddira ki? Manchester. Sicho. United King bade manyi Manchester. Kuba omwala Shasha Ferguson. Embaga ali ya 1 billion. Mustafa. Embaga.
Kyebikwata kana akantu sifuna simu endala beka ine simu emwe mbali bakunnyonnyola oli ali mu snappinga toy akagipostinga wa toy abajagala ne bino kwata ne mala bajjukiza kwata tukujjukiza taata wano tebatunda ekivulu olugwa abakozi bagenda mu liseesi bagende mu liseesi bamule kwa refreshing wano anti bagende wano B&B embaga ya Kanale Mugume ne Shasha yali wano billion kawumbi kamu nezigwamu tubezeza adde emyaka gy'ekisanja emyaka 5 eweddewo sente zifanga. Do you think it is worth it to invest in a wedding? Tutandikira awo kakati inze tumi kati kati nze nkuwa version yange advising muntu yenna kuwasa mukazi gwatabaze n'emyaka 10 twasanga omukazi gwotamaze naye emyaka 10 okifuula official no ngamba okuteekamu sente ezo naye kati etteeka lyeta Mustafa as long if you're cohabiting more than 4 years mateeka you're legally married anti ye akuyole ezo naye nga takuyodde lumu akubbeko ezo ez'emyaka kubanga kati labayo kimu nti kano billion ogitaddemu ate ne kumina ebintu billion yo tebalwa kati billion eyo ginvesting waki wamba mwawukana mugabane ebintu kati billion gutasobola kukola mbaga Mustafa nga gwe you can't make a wedding sinatuuka nze kukola mbaga shalo mukwano longoosa statement anti wendi nze leve yange kwenjala okukola embaga nze tebansondera mbaga anti omukazi kataba mukusondera taba wuwo abawa mmwe mukyala affe gyali omutulabira n'osanga oli ng'amuwaddeko tolina buzibu nedda ate abawuwe anti oluusi tukivumira kusha mutufa anti labayo kati gwe kimanyi embaga esobola okuba ya million 10 nga nannyini mbaga alinako 2 olwo omukazi abawani percentage nene bayani baba bampa anti we relationship yaabwe y'omukazi ne bana abamuwa ogimanyi I thought it's our friends and family. I would say ekika kyaffe kati nga ffe waffe mutuka nakatawo million nga 3 bukojja ne baleeta yabiri then mwa Mustafa bachali bange kakati oli eri ateekamu ng'alina kyasuubira nga wolaba okuziika eri akubagiza nga bwakuba akaama waayo namba y'essimu Mustafa kati gwe wenge mbaga katubeera maziga bani abafiiriddwa abanyoleddwa anti gwe tugamba nti buli wolaba nti abantu bali mu kuziika nti buli omu aba afiiriddwa eri abawonye obwonyi oyo afudde tufunanga omuntu agenda ofa ngambe Allah ate naawe ogende n'okaaba okole ki ngaabe era mpostinge of the day buli omu akaaba anti group yotuddemu y'abantu asatu buli omu ayoza ku mmunyi gw'atooseke naawe ogenda n'ekikungu abaganda bakita kikungu era bagamba ku mufu tebamwogerako kibi omufu tayogerwako kibi kakati togamba nti buli akaaba baalumiddwa wali abasekera muli munda n'oba mukazi wo ne waba bwana wo ye Ferguson yasoose okuwandiika Shasha n'agamba omusajja yankubanga neekubanga ne make-up mbike bruises kiki kiri Bufumbo bwaba celebrity abali mu spotlight Obufumbo kiki bawasala influence tebawasaba baagala sikulimba for Kana is different Kana ono mwana bava naye kuva nga 2015 nga baana bato bonna okuva ku church erubaga pastor Kayanja anti ulira omuntu akyuka onayinza okwanga live mulabita ate yamufuukira ekizibu Kanale nga bwe bakomenti nga Kanale oli wakabi naddeyo wakana akuba sikiza mukanya labadde akuba omukazi anti byonna we are just assuming kwa fena tewali yali sijja kikiza ekyo anti labayo buli omu statement yata gye tugenda nayo oli agenda gaba ali bankuba nona agandi nti nali simu wakati mayembe ge galinga gabalawanyisa ogambye ki Mustafa Shasha ajja kugamba bali bankuba Kanale yali akuba noli nayo genda omutu Kanale agambe kuba Kanale yagamba nze sinnakuba ku mukazi Kanale yeegaana Shasha yeegaana gwe Mustafa gaje tetwa kuba kado gandi babasindikira amayembe ge gaba kuba kubanga buli omu yeegaana kyegenda we are just assuming kuba buli omu statement ye entuufu omanyi kifula statement entuufu nti wabaddewo nyesubira mu Kanale asobola okuba omukazi the way he looks kayali simple he looks wali omwagaddeko ate nkubuuza otundwa buniza nkubuuza wali omwagaddeko gamba nti yo nedda mukama wange simwagala nko Kanale kati otestifyinga ki Mustafa gwalabika omuntu akuba omukazi olw'embaazo
kati ndabi anti wabeka ogaka sunguyiro solo kuba omukazi na mutunga kanalo sisula mu omusajja omweru asobola okulwana jamunchi muntu nali mwagadde ko nze namwagali anga talwana That's true stuff. No, I don't think Canada can even slap a woman. Banange. Alabika so stopping omuntu. Go solo kubo omukazi. Olwenda bikayo solo go Mustafa kangana abasajja akuba abakazi. Kati nza akuba owange nze sibanko waka. Acha kuogera. Omala omwezi gumu nga toli waka. Tegwaliwo tetwakuzeyo buzza. Bambi. Egwa atakuba. Akoje beja kasalamu ate lwaki okanotinga wamala omwezi ngosula ku nsiko bosulako eno bosulako A&B bosulako wa gwali obadde ki go mulungi ennyo kali nze nzikiriza nkuba oba abantu bajajinga Rwanda bika yaabwe magezi go kale doesn't look to be someone asokuwa omukazi anti gwe ngambe kino kimuntu nze we namwangali ayita kuba ndi yakyuka bukyusi mstoda mkoza statement yo Mustafa kati nkugambe people would think otherwise ati gwe wakaniro kyo wakana okakasiza ddala nti kanalo omumanyi wali osuzeeko naye takuba tajja hanya ku TikTok abeerako naazi nanga bagasema amawulire private 9 kanale mugume anti kati afuna ddi obudde obukuba anti abantu life gye babeeramu wano mu mawulire si gye babeeramu ewaka byawukana nganze wembeera mu kamera wembeera ewaka ewa wali waddeko ewange nawe wembeera nagendayo nanti wajja obuzi ku shootinga n'ogenda era kimala olwagala mmalewo wiiki anti nze omuntu otuwa butuuzi bwoti nomanya nti awanaasoboka n'awataakola eki n'awataasoboke kali jjukira oyagala okufuga ani ogwe kali ayinza okuba n'oli muno naye bw'atyo ng'alinga mwanga tagambwako mukyala wange alinga Ssekabaka Mwanga nga talumikako kali mujja basinkana bayita omuwutanyi n'omuki awo ne lukula. But me I thought engage film spotlight fena kwati bana kanale badde bana batu bakuze bonna kiba kiuma nnyo celebrating a success no muntu gwokuze naye from scratch. I think it makes sense. Anto shaka kumanya gundi tosha ku predicting a destiny. Kati osobola okwagala omuntu okuwanga naye ate Katonda akkiriza nti wangale naye ng'akutwalako butwazi. Nsobola kukola ki? Awo tusobola n'okubeera n'omukazi ng'akutwalako butwazi. Kulotwanga omuntu abadde mwavu n'agagawala omukazi n'amugoba. Me baana baliwo. Anti abadde amuyisa mu bwavu. Si ewuwe. Okitegedde? Kyovala nagga nti omukazi asobola okulwana nnyo ate obeere mwavu. Mpozi omukazi nga ffala. Bwabali mukazi naye andirwanye bbaawe abeere bulungi naye afunemu. Anti buli oyongera okufuna ssente kontulo emuggwako gy'oli. Aba takyakufuga. Oba temukyateesa. Olina abakuwa amagezi balala. I agree with you. Awo nkuzika naawe. Bw'obeera omwavu budget eba ntono nga musobola ogifuga ababiri. Tulidde enkumi zaffe 5. Kakati gwe kyasiramu omuntu abadde afuna omutwalo olunaku ng'atandise okufuna miliyoni olunaku. Kati kiba kimwetaagisa okuba n'omutima ennyo eri omuntu okumusigalako. Kuba gwe kyomanya nti omuntu bw'alinnye onyingiza n'enfulumya ekola ki? Yeeyongera. Ate n'abantu bano leva erinnya. Ate ekyo kya bulijjo kiri nakyo. Omuntu bw'alinnya n'emikwano gikyuka. Kuba adiringa n'abantu baki? Kyovola nti omuntu osobola okubeera nga mwakula naye n'agamba nti Shalom yankyawa naye nga tewamukyawa. Bangi abo. Nga yakyuka. Yes. Nga ku mutima tewamukyawa naye nga obudde bwennyini obumulaba bw'otayina. Nga ku mutima omwagala. Katuli wano tuli mu biki bi oba bize. Nga ku mutima omwagala naye nga ekyamazima. Ng'oluusi ne waayo tokyasobola kugendawo. Kati yasobola okuinterpretinga nti Shalom munnange yatuvaayo asaafuna ssente naye nga ekituufu twakola ki? Kati kyovala tubagamba nnyo nti lw'osituka lwana nnyo ne booli nabo basituke mutambulire watya? Kasita Allah akusaako naye fuba. Bano abakuliraanye nabo bafunemu. Musigale nga mukyali mu kiraasi emu okyasobola basisinkana. Naye the moment w'osituka nga bo tebannaba kusituka abamu batandika okukolima. Ettamiriro mba celebrity ettamiriro ebadda botti ettamiriro Shasha agamba kanale yeeko akongojja omumbejja Namaalwa kanale tanywa ecupa tombuuza kyanywa omwabuwe omulabula bino oleeta naye kane tafaana kunywa mwenge
like bikiwagala nze nkyewuunye nanti laba oti olina okwewuunya kane tafaana kunywa mwenge yes anti olina okwewuunya lwansonga kyalo nti abantu abasinga bakola tebibafaanana kyobola osobola omuwakanira kyobola busiraamu bo bugamba kane na mulokole ewe whatever case omulokole anywa omwenge pakanya asalira pasita kayanja ate shasha agamba mbwe kimu ku nsonga amukyayo omwami ng'anywa nnyo omwenge ate kanale mulokole kyalo mama ne bagamba nti oli muto oba mutuufu oyagala omuntu ensonga nkulu anti wulira bw'oyagala omutamiivu atambule ng'azunga okkiriza nti oyo anywa oba omubbi oyagala amale kubba nnyina kwa kasente oyo kituufu kati mubbi olaba bbye nnyina oyagala ebyokulabirako olabeko okwateko bw'oti ate obusiraamu bugamba togambanga omuntu nti mubi nga tobeerangako naye ate togambanga omuntu nti mulungi nga tobeerangako naki bwe busiraamu obwo nti fe oba olabira omuntu from a distance osobola omutuuma ekintu kyonna kyokola ki kyoyagala musajja musirifu baganda nti mukadde tamusuza yamutenda empisa kati gwe nga bw'otenda kukanalo owulira ofa bamuwaayiriza musajjawo bamukuweemu ewiiki omuwulire bwazitowa ati mbaswaba naye kati omanyi obusiraamu kyebwagala ku kintu ky'obwenzi ekyo batuka ku extent egamba nti omuntu mala mukwata tomala ga accusinga muntu mbu mwenzi onamukwatira mu kikolwa kubanga kulani egenda okwogera weeto ngemaze byonna bwe bisensinga tikyomu osobola okubeera n'omuntu gaddala mukwano gwo tewalaba ono omuwala ono ayimba yani Dolly Parton America ge gundi teyamulemya obufumbo ono gwe yayimbanga naye yafa bayimanya Don Williams omugenzi kati nga buli musajja gwafuna abalimbagana lwono mukwano gwe tebali bafumbo I thought Dolly Parton mukyala wa Don Williams yali mukwano gwe just naye yalimu abasajja aba basatu nga buli musajja gwafuna balimagana lwono mukwano gwe Mustafa ennaku zino wakoze research sure genda oddamu nga nina oli full equipped okitegedde ne example ziri vivid nti okukyova busiramu bwaga nti obwenzi tumale kukwata kati nga ready handed ki ekiviirako baserebu okwettanira ebiragalalagala abantu abali mu limelight do they have problems at home, do they have challenges atagala kusharinga n'abantu or because ngaffe abantu tubassa pressure they are supposed to be saints no n'abantu abalala babikozesa abatali mu limelight n'abalala kwakyazaako wano omala gwalaba eyekolera emikolo yagamba ensonga bbawe ezambuka bbawe ng'akwesa ebiragalalagala naga omukiwala yenna ali eyo weewala omusajja akwesa ebiragalalagala ate ono anti kati bwewala akozesa ebiragalalagala kigeze tugenda kwagala pardon abo okwagala kwakoze eki kyaloma nti abasajja ndowooza nga 7 ku 10 balina bye bakozesa balina bye bakola ki ebakozesa kati tukakuweyo ekyekulabirako twalina nga mukwano gwaffe awo nga mukazi we buli waayitaawo kubali amayirungi webagatulagamba banange bawange n'amalaali amayirungi nyinza omutta naye ng'ate ebbayo lwaba batagafunye alwana nga tamanyi mbaali amayirungi era nga ye lwaba anyumiza bannange katonda nze yannyamba bbawange naawona amayirungi bannange katonda yannyamba ekyo tali amayirungi bawange naye nga tamanyi lwaba batagafunye alwana kati ebiragalalagala ebisooka ebiragalagala bingi okitegeera osobola okumutangira kino n'akozesa kino esooka waliwo kati baserebrity abalina groups nyingi kati ate waliwo webatuukamu ng'alina kubikozesa okukakasa nti naye wa mubbo bw'alabe banne banywa nanga naye kannyo balaga mbu ndi nammwe naye nga takebedde mutwe gwe memory card ye ndi shalom omuntu asobola okuba nga asobola enjaga naye nga tasobola mwenge biya ye bannaye biya ekipa emuswa gimalamu ku biya naye bino mbu whisky tonsemberezanga kati eriyo waati naye biya ekipa emu bweti ennumi omutwe oba lubaale yaganda biya ku mutwe gwange anti ze nalabako kyalamu ku muntu ng'anywa ecupa za biya bbiri n'atamira naye ng'ate wala gy'asiiba ng'amunywa nga tatamiira kati talizi nti omuntu
just enjawulo bawo kwezwa kicho omutwe gwo kyegusobola n'ekyeto gwakola ki kyotasobola enjawulo weeba kwerijja ku byotasobola anti ze nalabako mukwano gwange nga tusoma ekawanda awo yali gano ge bayita amajaani mijaji eh kuba ndowooza yafuluma baketi nga 3 ngaddukana nga 3 naye ng'ate asiiba anywa enjaga okuva ku makya paka ebuziba kati enjawulo weeba kupima mutwe gwo ne weepimira nomanya nti kino nkisobola kino sijja kisobola ate n'okkiriza you admit nakkiriza ku bbiya you admit nti kino sikikola ki bbiya ye simusobola enjawulo weeba gwe kwagala kwesa buli kijja etegeeza Mustafa baserebu banya bye bayitamu ffe talaba because tubasuubira okuba nga balinga basaini naye nga banya bye bayitamu ebiviirako Kanyale mugumu okubanga yega agangayira omwenge anti gwe kyobumanya bantu nga ggwe serebu ekyakusingako bo baserebu anti kyalina ggwe kyalina linnya kati afaawo ng'alina erinnya osuleko naye olwokuba celebrity ate okitegedde bantu nga ffe enjawulo gyalina nti Katonda amuwaddemuko ku linnya yenjawulo yokka gyalina naye gwe buli kimanya buli kimu akikola nga ggwe era nekyatakola nga ggwe kyolowooza nti takikola nga ggwe akikola off the camera gwe obulamu bwe bwolowooza nti butambula nga bubwo kati omuntu gwe gomanyi goyita nti serebu gwe bano bonna bolaba abasinga babeera nabo mu kamera tebaba bakwano be ekyo njagala okitegeera gwe buli muntu gomanyi nti alina erinnya gwe buli gwolaba abeera naye nnyo mu kamera baana bamwetoolodde ate si be bakwano be toyinza kungamba amuhasi si mukwano gwa King Saha anti gwe kyegamba nti omuntu waaba agenda eri mukwano gwe toli mukwano gwange anti ndi mukwano gwo tetuli mu kamera anti kyegamba nti omuntu waaba agenda okugenda ne mukwano gwe kamera tebaawo nga tuli mu byaffe the KV now tuli mu bliss living era buli muntu gwolaba nga ayogera n'omuntu mu kamera balina kye babala tugamba nti bayogera lwa mukwano okujjako omuntu gwalaba behind the camera ate yamanyi ebyaddala yaba mukwano gwe kati gwosobola omuntu wano mu kamera nti mukwano gwa gundi naye nga kyamaza bakwano be balala era ng'agira bano bonna n'abata n'avuga ng'ali ogwo n'agende wa mukwano gwe kati gwekimanyi nti omuntu gw'omanyi nti walinnya mukwano gwe asobola n'okuba nga talina kifaananyi kye kyantukako nti ye talina kyakyagaza yali birthday akyali wange nga yatulina kifaananyi yes nti ye talina kyakyagaza olina wayagalidde akola ki amanyi wamusanga kati gw'onaalwana abeere nnyo n'ekifaananyi tamufuna buli wayagalira kyovula akwesa opportunity lwamusanga abankokafaananyi omukazi wasobola okulwana abeere n'ekifaananyi kyo nti amanyi wakusanga Professor Mustafa Kenya amanyi wakola ki era nze gambye osobola okusangawo omuntu nga walinnya nga mukwano gwe talina bifaananyi bye biwera 2 wallahi nga talina bifaananyi bye biwera 2 nti talina kyakyetaaza n'okwetaaza nono gwe mugamba nti wamanyi ye tamanyi nti na wamaanyi yamumanyidde mu mbeera ye endala alina gy'amusanga kunywa bintu byabwe alina waatuka n'akubira munne naga nti waayi ow'empuuta oyo yakoze nti enzijaawo kyokka ffe ntulaba serebu girayo kilo 2 tugende twambuka wali ku lusozi lwaffe nga tekuli kamera neetya galo mugamba aleeta akasunsule kati eno yonna ensonga gyolabya kamera baya bizinensi soka efuna nesimu soka mpeza nesimu wano eno katono nakke njagala okusomera soka mpe kuwa nesimu wano ojje nkusomera akantu akasoma mpola Kanyale yavuddeyo n'agamba tebankiza kulaba mwana wange Shasha n'amugamba you are unable to see your children because violence was extended to them too and your mother in law yenyazaala ehunga ate yasukka Kanyale yakuba nyazaala we ate kulwa nti oluzungu you can interpret when you ambush her at home you forcefully take the children omwoyo gw'ekizadde Mustafa omwoyo gw'ekizadde ogwataata ng'amagye some of those hotels like where they are celebrating my last year's birthday and your birthday this year do have footage ne footage waali ng'alumbagana ani nyazaala Kanyale alumbye nyazaala we
Why don't you ask for it clearly? Show us how you violent your wife was. You have damaged. Come on now, Mbwagwe. You have damaged the little family God blessed you with. Do you agree? Maybe they are not meant to be. Yes. You need help. Stop this game of tarnishing just because you can always get people to drive your narratives. Didn't I take them since we were 18? Are we really going to understand all the work I have always put on the ground just because you are always quick to take public credit? Bambi bw'omukyala abadde akola nnyo naye ng'omwami yafuna credit bambi mwami mukozi ani ali smart anti abaffe ebyo abadde alina okukola ewo tewali credit awo kozi badde babeera bombi nga badde balina okwesupporting. Are you really going to underlook all the work I've always put in the ground just because this was the narrative and your people created that I was beating you. Ne canary katuze kusajisi ya canary. Canary naye agamba omukazi yamukubanga and I agree with canary abasajja atukubira mu Bufumbo tusirise. Nyina mu kali kempulidde akanyaza ku hotel omukola ki? Omujja kabaana first kati yawula kumwebakako. Anti omunyazaala basinkana batya n'omutabani mu hotel. Ye agenze picking abaana. Twabanga naye yakulosinga mukko. Ng'agenze picking abaana abeeko naye nga taata waabwe. Mu hotel? Yes. We ba celebrating a birthday. Anti nze kugamba ebigambo bino Shalom. Ogambi yali abuza akola ki? Kumwebaka ku nyazaala akyagenda mu hotel nsimanyi nyazaala. Anti omuntu olina gwetewe ekitiibwa tewali akikuwa. Nyazaala ali modern. Modern nyazaala. Anti bamwebaseeko. Aba batamiira batyo. Mustafa. Anti wakasaweeteka mu mazina g'enkima. To complaining about that. Ate ono sooka owulye statement onagambye oli atamiira n'avaako. Ate ono mufungula embugo mulimu eddakiika. Mustafa nga mukamba. Anti gwe byonna gw'obisoma nze mpulira bya luzungu. Ogambye oli anywa n'akola ki? N'agangayira. Embwa n'agiyita eŋŋwa. Naye wanaagamba Canary agamba akubwa. Let's not underlook that. Abakazi batukubira mu Bufumbo. Anti watunda ntwanje akubiddwako omu omwana w'ekyengera yakolanga live ku live omukazi yamukubanga n'amozesa engoye yali yetagana kulaawa Bulaayi. Anti kasita osusse effujjo Shalom abakazi abo nabo bantu. Kati one omukazi watuuke okussaako oluyi aba yakulagadde nti yakukoowa magezi go gaba tegannategeera. Omukazi watuukira n'awanika bw'ati oluyi akukube aba yakukoowa ddawumbwa kale. Anti omukazi lwano basirwa aba yagenda. Aba yagenda dda ng'anoonya kaspaaki nga kokkakola ki aba yasiba dda. Naffe abasajja lwanoba sirwa aba yanoba. Aba anoba dda ng'awonya akagendo sparking ekintu. Omusajja bw'onoba mukazi tafiirwa ate ye wanoba ofiirwa. Omukazi anobye nfiirwa ki? Anti omukazi bw'agenda gw'ofiirwa ntya. Anti amateeka agenda kugamba omulabirire ate yeko ogenda amateeka tegenda mugamba akulabirire. Ate wanabadde omulabirira mu nju ng'akulinako ekisa. Kati wafuluma ennyumba abadde kyakulinako kisa sente ziba za kooti. When I left this the narrative you and your people that I was beating you, I do remember very well a statement made by you that abakazi abakuba abasajja. My eyes were teary. Bambi yakaaba. Ani akaaba omukazi? Shasha ulira. I was heavily pregnant. And honestly, I wondered who on earth could talk to because I was better to strang me dead without fighting for my life. You went around showing a finger hand that squeezed my small neck. Yatuganga omukazi Canary. Anti bagambye atamira n'akola ki? N'avaako. Canary. Shocking for my life, labeling me violent. This is so heartless of you even after throwing you a big 30th birthday. You appreciate me with a fight despite being a nakawere. Canary yakuba nakawere ngamukoledde ba. Canary yakuba nakawere. Kati naye nebyo mpuliramu.
bena bempulira biba celebrate nga sibitegeera Birthday, yes. si yakwa housewarming abalina sente they are rich. Kugambye. They are rich. Nati It's a kugambye. joke. No, get for me they are rich. They are not Ati renting. mpuliriza. Tebapangisa. ati puliriza Tebapangisa. bannange gwe twagala njogere Nati oyinza okuwaba kale kandi ndekampabe Mustafa. Canary tebapangisa. nzikiriza Bazimba. nzikiriza Temuli housewarming. nkugambye mu pate zonna zempulira si amupate ekulaakulanya No, they are well off. Sasha is well off. She's doing well. The man is doing well. nkugambye kati nno kyekyo ekimu ku nsonga gwe gy'otamanyi omu abadde takyayongera ku munne anti gwe Shalom I want to buy your perspective. gwe tofaayo I want. nange saagala onzikirize era sikkakakola Naye gwe osubira a sober man like Canary would come out nakawere. who is A winning- Canary Mugume news hanker yaani at NBS Live at 9. anti Shalom gwe kati yaliwa Canary Akola ku NBS mukama wange. so what yasooseeko oba gwe gumanyi ow'amawulire asinga mu nsi kati oba ofumba osobola okulema ba Clinton kati ng'ate onyumya oyo njagala obwongo obusembeze ogambe nti these are human beings what you can do Canary can do yes Me, Auntie, I gwe- cannot beat a woman. I'll aha never lay my hand on a woman. yes ani naye waanaafuna discipline oba waanaakula ajja kuba takyasobola kuba muki Naye kutwala mu Canary bamuwayiriza mbu yatuganga omukazi. ani amuwayiriza gwe Canary yakuwadde sente emeka omuwolereza No, I'm not defending him. I'm just Auntie, doing my defending work. Ange yasula Because kwa Canary. I must balance the story. As gents, we must balance the story. anti kati obalansinga story ate ng'okola judgment Jonga mbu Canary akuba nakawere. kati gwe Canary yaani bw'aba asobola okunywa omwenge n'avaako ki kyatasobola kukola kati okunywa omwenge n'aluzinga n'okuba omukazi ki ekyangu Bakanda bange. kubanga story eyo gy'obalansinga sigitegeera bw'okola judgment ate bw'ogamba nti obalansinga story Kano ke kasinze okunnuma akasembayo. Omwala yakaŋŋambako. Shasha agambye Canary. May God bless you with a good woman I was unable to be. Ako musajja ategeera okaaba. Kiraga akumaze completely. naye tulakuba nti Mukama akuwa omukazi omulungi nze gwe sasobola sobodde kubeera. kuba it hurts Ennaku zino nga bakyabubi. Wali yagamba I know get someone better. Tasunika mannyo. Who says I need someone better? I need you. anti bwe tujja kwagalamu anti nagamba Shalom gwe ddembe ly'okwagala buli muntu gw'okola ki Gwe njagala. naye si ddembe ly'okwagalwa okitegedde Dembe lyange okwagala Yenna buli gwe gw'oyagala. njagala. Jesus Christ. but si ddembe ly'okwagalwa kati ekyo kasita okimanya mu bwongo Kati kyagwereddewo ddala Shasha akitadde. they can make up they But can't this statement is out of pain. May God bless you with a woman. ne banange Shalom oyo katemba kati oyo Canary bayakwanye ne mukazi we no mugane mu abayakwanye ng'enkumi 3 oyo katemba gw'oliko kati gw'ogonyumiza yaliwa Canary byebiki mu Uganda A prominent prominent youth yani nsongera ku apartment ye nga n'apartment babalekawo enensi abantu bonna be bamu jaganye nti omuntu just Katonda amubulesingako either ekyawula ku muntu sente oba linnya status. yes naye abantu gwe omusajja gwe kyoyitamu omwavu n'omugagga kyayitamu nga bwe yeebaka ku mukazi naye bw'okola ki You can collect as many people to stand with you in order to weaken this small human for standing up for the truth but have big God. Also pangisa ba Shalom baani bonna babere kunyenze nno Katonda manyi. Say it all. Deep down you know who I was to you. Aka blackmail. Amukanze. anti kutiisatiisa anoonya relevance Even at the faith of your betrayal over and again, I stood beside you. Bambya kazi katuka Shasha. anti yalina okukola olaba kipya yandibaddewo ku lwani Line ya Musoke. Nganyo wa Musoke. naggana okuddanga mu byekisirusiru nga tukola Nga mwana wa Mbuleera. Ngoyina wino. sebo Mwemwe bya Musoke. Kagomyo tebitegedde, yabitegedde abitegedde. mbitegedde naye kuŋŋaanya nga information nga tunajja ku seeti naggana okumaggula oti ogutwe n'ogira oti omaga beera nga focus nga tukola Akoje byojja kasalamu.
Ko mwana nga jabisanga banvuma omutwe kwa kulenga abiraba. Nze sebo ndize. Today requires me to stand alone, to be the voice that could possibly save the father of my children. Akyamwagala. Awo nna washoboka. Nakudako. Obusiramu ennaku za talaka tezinaggwako. Akyamwagala. Agambye, today requires me to stand alone, to be the voice that possibly could save the father of my children. A great talent, blinded by the alcohol demon, and the thought of fame being everything. Hey! Kana nabajagala nnyo kamera, muntu wa kamera alinga ntambi. Kana loves camera like entambi. Anti buli muntu yenna gw'omanyi ow'amaanyi tomanya kinaamusuula. Nakati kankuba kafaananyi. Senga nze kanali Allah ampadde erinnya, nfunye omulimu nga ndi mwana muto, nina erinnya, twevuga, lwaki mbasagala kakyala kange? Anti ensonga eba bweti. Nti gwe kyegambye nti wali Katonda gw'anobeera naye oyinza okuba nga si gwe kyonnamufuna. Gw'onaakutwalako buki? Ate gwe kyolowooza amagezi go Shalom, gwoza nti Katonda agaba byonna. Katonda asobola okuwa obulamu obulungi amaka ne gagaana. Ekyo mwaba kisaawo no. Bayibuli egamba Katonda waffe waakuwa omukisa tegulina buyinike. Yes. Gwe waffe abalokole. Ffe Katonda waffe waakuwa omukisa. Tagusaako terms and conditions. Anti mpuliriza mu nsi muno. Tobeeranga onogamba nti Katonda ogenda mubanja buli kimu. Ojja kuba okoze ensobi y'amaanyi. Ekyo mwekwasa Katonda. Anti wulira. Bw'oyagalanga obanga ow'amaanyi ate olina kwagala mukazi munafu. For example, or elaborate more. Nti olina kwagala mukazi akweguya so si gwe weeguya. Bw'obeera nga ow'amaanyi. Ate bw'oyagala kati nga ow'amaanyi nga wooli oyongera kukakkana. Wait, sit down. Be humble. Anti omuntu alina ssente eno olina kuba humble okuwangaala. Si mu Uganda. Anti yes. Anti ogenkyeganye nti omaliriza olemeddwa. Kali Shalom obeera ne ssente zo. Otuuka wakanga tebakyakweguya. Either wooli oba toliwo they can survive. Do without you. Kitegeeza ki? Be humble. Bakuyamba buyambi okubeerawo. Kitegeeza nti bakwagalako ekintu kimu kati ky'osigazza akaboozi. Okakasa gwe okasinga mu Uganda. Nanokuyunga tekimanyi osooka iso dakiika 5 10 onera okuyunga. Kale the moment w'otegeera nti oba wendi oba si abe wange bagenda kusurvivinga go siro. Olina kugusala. Nti bakuyamba buyambi okola basobola n'okukera ku mayi bagamba nti yayingidde mu kisenge nga mulamu. Tugenza okukeberanga yes. kawo na muzigo. Era n'okuzika ne kukola ki? Ne kubaawo. Kati gwe olwoba n'essente n'omera amawaggale oba olina erinnya n'oyongera okukaluba ku beewuwo oba osemberera ntaana. This is not a battle of who is right or wrong. Luno si lutalo. We were once a family. We can't get this. Can you at least think about your health and your children? Lowooza ku baana bo obulamu bwo kanale. Namugamba atya. The people you are trying to please won't be there at a later stage of dealing with its consequences. It has robbed you of a family. Abyatiisatiisa. Nakyayagala munkelementi kokwa akyagala omusajja nze nkalabye oba obaka gwokyaye tomuwandiikira ebyo. They can make up or make up. Naye kati gwe kyobamanya ebyo byonna binaayogera byabwe ti alina obulamu bwa kanali. Asobola okugenda ate buli musajja ow'amaanyi tomanya kigenda mumusuula. Samusoni bisambi bya Delira. Kabaka Daudi yali mukama musirikale. Yeeteeka predicting future. Ebyalimba you can never know tomorrow. So kanale nechacha kyaweddewo completely. Nze ndabanga omukyala kano ka message. Tosawa zino kubanga ne gundi n'obusiraamu talaka ebbanga terinaggwako. Basobola okwesootinga. Talaka ebeekya alina kumeka? 3. Okay. Kanda mukyala kutalaka in Busiraamu? Kanda mukyala kutalaka yo? It's the man to kutalaka? Unfair. Naye n'omukazi basobola otutuuka waliwo obusiraamu obutuuka ng'ensonga ziwulirizibwa. Omusajja nga ali violent ngoyo wagamba mukazi obulamu bwe bwati stake. Wamma ensonga zeziwulika nga walaba mbu ensonga za Lwasa. Lwasa Mayinja ez'ebbanja bamutudde mu kkooti naye ng'ate Lwasa yakasiramuka ate yeewola kuwambizi. Bagamba nti byampuna luggwa lutya? Abaganda bagamba nti byaki? Byampuna lutya luggwa lutya? Nkubuulire ekintu kimu Lwasa omulaba. Lwasa ambi tanaba kutuuka kutereera akyalina ebizibu bingi by'atalina okulwana nabyo. Bingi. Nti kati agezaako ashepinge nate background ekyaliwo. Lwasa. Oyo akyalepoka n'ababanja paka 2028.
Allah wanaba mwadde obulamu. Allah wanaba mulwadde obulamu. Lwasa akyabanjibwa paka nga mmeka? Nga 228. Atunda kilabu ye. Etalina parking. Siene Masaka. Masaka. Tina parking. Eteri ku Collins wani we wani. Njimanyi. Kwati parking. So parking motoka 10. Nese tanazaga na udaga bilioni 2. Yaga na bilioni 2. Awatali parking. The value ekizimbe kalina. Anti katona azime mu Collins. Lwasa. Era basi ne mayo watuke. Ala kakuta kuba business yafe tutunda. Ate nje kuye ate kizimbe bagayo yali agenda okugula atatuuseewo. Osubira agenda okugula ku simu. Lwasa yakasiramuka amubanja wambizi. Bannaye. Never witness abaliko bambizi. Bonna balaba nga babizzi. Nabanya omuntu akola business amana alifanana. Wala bya abanja Lwasa owembizi. Bamuzibu nnyo mbizi yennyini. Toto wamulabi? Ate omunagana okoteka ettwe. Nze yo binnuma bannange. Sebo. Toyinza kuyita musajja alina family embu afaanana embizi. Omuntu afaanana mulimu gwe. Kati atunda spare omuyita spare nga akubaga nga afunye ebikonde. Ebikonde bigenda kunyooka. Ombaka weka nnungu omukyala akandida. Gumwa nupu flaga beyala. Oweka nnungu. Yagenza President Museveni. Namulabe nga asaawe embali gati wamulabe nga adduka emisinde. Naye akozesezza obwangu. Ayi kadde abako wadde no mu nupu. Ate munanga obeewuunye. Abo bonna abakozesa ku mabanja. Ababa amusasudde ssebo. Teri. Obaba Shalom mugendo okole survey. Teri muntu akyusa kibiina naddamu nga muwadde sente zonna ze bakkiriziganyiza. Teri muntu atta muntu nga musasudde sente ezigwayo. Buli muntu atta omuntu amuttira bbanja. Ge mazima. Genda osome ku matters ezibadde. Buli muntu atta omuntu asigala abanja. Bampaddeko zino. Wama family ya eno filmu yakasembayo yani eno filmu ennungi. Ono gaigo basindika okutta kibanda. Nalwa. Filmu yatunda nnyo guno omwaka. Bamusindika te kibanda eventually namala n'amutta. Mwana filmu ne filmu ya kibanda mna kugiraba. Ntambi alaba filmu. Ne gundi. Eno filmu ya sniper nga akuba. Ghost Hunter yamwe yekawala. Filmu ya last ya guno omwaka. Kozi bano muganda wa gundi wa Lawrence. Bano ngate mukula muyimu obuweta. Katani mukulu. No, wala filmu bana ya filmu izitabatya. Gwe. Onyoga yazanya filmu ya nange. Bamusindika te. Ntambi nero nibe balaba filmu. Ani yagizanya? Ndabe wano Frank Antambi. Zemanyi. Sniper gai bamusasula. Ate kibanda. Naye mu kumuta tebamuwaako ssente. Mutupointa mutanja go justifying. Tebamuwa ssente. Teri muntu atta muntu nga bamumazeeyo. Ekyo tekiriyo. That day of the Jacko. Thank you. You updated. Oyalaba munno wakimwagadde. Ate ku munno wakwe that day of the Jacko. No, genda okole research. Teri muntu atta muntu nga bamusasudde sente ezigwayo. Era amutira bamuwaako ojja ku charge. Amala tebamalayo. Ayinza okugaana okufa. Anti gwe kyoba omanya mu nsi. Bino njagala obiyige Shalom. Teri muntu ali kutuma kutta muntu ng'omusinga amagezi. Pardon? Teri muntu asobola kutuma kutta muntu ng'omusinga amagezi. Aba kuba head. Ng'ogenda okutta? No, onaakuwa omulimu. Ogenda okutta? Tosobola kubanga gwe omusinga amagezi gwaguwa. Otegedde statement yange? Teri muntu asobola kunoonya mutemu. Nanoonya omutemu amusinga amagezi. Afunayo omutemu ombuyabuya. Era amanya nti akulya head. Chobola asobola okukkiriza kati ono akandida flaga bearer wa Nuupu ogenda mu NRM. Tetuka Museveni kyagamba mbu ajja kumalawo opposition. Ate weddewo. Wetewo yabadde yani. Kyongo kyoteza kuggwawo. Wamulabe n'entambula gy'atambulamu bambi ng'alaga adduka misinde. Bagenda kubanja era agenda kumaliza nga ate era abanja. A few moments later ojja ziraba. Ati nono jazze tebamwesiga. You cannot sell your friend and a buyer trusts you. Yes, kati abo nabo naye nono jazze tebakola ki? Tebamwesiga. Era tebasobola muyingiza mu kisenge wa muddiro. Akandida yagenze mu NRM.
Gosobola mwesiga. Anti waliridde mbali olukwe naye manya kiwa kijja. Olira buli okiwambu ibuki budde. Kubanga oli waba omujengo omuguze ssente. Manya wali omulalira agenda okujja ne ssente. Tukiwa budde ngono poliisi eyakubye tiya gaasi mu baana ba Nuupu. Banna omusajja nga yasena abatomera bati n'emipiira. N'amaana spray n'abafuira mu maaso. N'ate ow'ekitiibwa Nobert Mao yali agambye tetugenda bba masasi tiya gaasi mu Kalulu. Naggano Nobert Mao, naggano okunyumiza gundi ani? Yanoono omupiira? Muleke. Omusajja yampa ssente z'obulango muleke. Anti yaziwa ggwe. Zino ziwa bwanga abulayo wiiki emu kafu zituuke n'abawa biliyoni namba. Teyali biliyoni tonja y'abantu. Eri ye yafuluma. Nanti bazitemaatema. Ye yafuluma. Ne bayituba basooka kuwa bakazi, simanyi lwaki basooka bakazi. Teyasooka kuwa bakazi. Kati gw'ofuluma ta ssente z'obulango nga event ebulayo wiiki emu etuuka. Ye yali ebulayo wiiki emu, ssente zaafuluma lwakuna. Nga event etandika ku Monday, si we kyali. Netwalanga bulungi. Anti mwakola wiyo omulimu. Omulimu ogwo ssente zaali zaafuluma nga zakulanga kafu. So si fufa. Mukonti twalanga fufa. Twalanga kafu. Igwe ng'osobola kati lwaki ono omwolereza wa kafu. Amyamwereyo ddogo. Seerabira mugagga wange. Onze ku mugagga wange. Ate Desemba ono mbabuulira Desemba ono nyweza omugagga. Anti ensi ne bwevuma mugagga gobeera ku mugagga wo. Tokkiriza muntu kubbako mugagga. Kyolina okukola. Mu Desemba kuma omugagga. Kati ssente ze waako olina oleza kafu. Nedda. Tolina oleza fufa. Mu Desemba omugagga kabeere musiru mugagga mugezi. Kuma omugagga nyweza tota mugagga wadda wodda. Teri mugagga musiru. Teri. Yassa enjawulo ebaawo. Nti nawe Katonda abaakuwadde omukisa olireko. Kati omupoliisi ono okuba tiya gaasi mu bantu ba Nuupu. Tekimanya Mao byayogera mbu tajja bba violence whatever election period. Anti ogedde nti Mao byayogera obuki? It was a mere speech. Si bwe kiri? Kati Mao singa tomuggyako na DC. Nagamba Mao omuntu afumba mali abiri nze tongambanga Mao. Mao musajja afumba kya mali abiri. Kati otomungambanga. Nagamba Mao ekintu kimu kye mumanyiko. Bwayogera ekintu aba kiba kya ddala. Naye kati ebyomuteekamu ebyamusukka w'amateeka ate bwayogera poliisi. Kati emu bwaki bati baba kubi kati alinda kyo okugenda okukola ku mateeka ge. Se minister wa constitution yamwe. Ati alinda ki? Ye campaign azikubirawo bannayi. Womuleko mu campaign. Ani? Mao. Yeesimbyewo. Mao sima yafuna ID. Tana we yeesimbye. Naye kati yafuna ID. Omanyi namwe wonyo tojjukira okulonda okwaggwa yeesimbawo nga talina ID nga teyeeteroyo teyeeronda. Mbuzi n'embuzi zo zimulonde. Gwe kyo kiraba kisoboka. Mao. Mao sewo yakamala mu seppiki. Yeesimbawo nga talina ID. Waba ne Uganda ogiyita emmere. Yeesimbawo naga nti munonde nga teyeeronda. Oyo musajja. Agala okuwummulako ng'ova bweru ojja mu Uganda ajja ku Bliss Living. Ku 0708578851. Jangu ekyanja behind you a small gwali ekkuba eri ekyanja baffeeyo. Bukutinama okola shooting videos jangu abikoto amabega wa Adwa World ebbunga soya. Mukama waffe gwa Bliss Living? Yes, yes. Kiri kitya? Masavu kintu twakinyiriza. Abali ebweru abasama bange betwogerako. Mubateekedde kaki? Abasama abo kuba basinga kujja kumalawo bbanga ddene. Kati wajja okumalawo ennaku 3 okudda waggulu tumunonera bwerere ku airport. Tulina emmotoka za Luxury, Subaru eziriko, Bugero E. Waliwo omusama ayagala Subaru? Oyo abakadama mukwano oyo omusama ayagala Subaru oyo abakadama aba avudde ku kyondo ky'Abawarabu otaba wa Europe. Subaru there are cars that will never show class. Mupangisa motoka sister company Stew's Plus. Stew's Plus. Atuna motoka gonna wawanso obusokerwako wishi. Sienta. Era ye kadamo swa mukimira mu wishi. Wishi ne sienta. Ne sienta.
So kati ina internet Wi-Fi, DSTV, ne Netflix tuina ni Apple TV. Apple TV. Streaming buli kimu. Okuli films zetalina ineno. Nabwe ebiri masavu merere. Chanja bukoto. Maximum number of what? Kati enyumba zetu tuina single bedroom ne studio. So ekinene nnyo mino abantu basatu. Eteza tubanga fena tugambe tuvudde bukanaga mikyantu ze tufu kya Shalom. Tusobola okujaka tetuddayo mikyana nga buzibye katusule mu bliss living. Basatu. Nyatwekwata nyendeeta 5 n'oli 5 meko lunaku 15 gyokka. Okirabye 24 hours lunaku lulamba. Ate oba osulawo nnaku nnyingi musobola otula ku mmeeza. Yes. Njagala ano US mall wano. Oyinawo omukazi wenjagala awa. Oliira otera okuliira wakwanguyira. Enamba y'essimu. Abyogedde. Enamba y'essimu. Anti program yani censored. 78851. Namba y'essimu WhatsApp oba otukubidde sawa zonna ffe tetwebaka tukolanga kalenda. Ojala bakadipi akaliko friends of Shalom Vurungu amanye namba ya Shalom we. Ne US mall mabega mabega twagala awo. Tuwenda Mustafa bakene onako olwaleero ensonga nyonyodde bulungi ku bifumbo ebyakkanya mbitegedde naye nkujuza gwa omusamaali eyo toba kubba bagenda kusuze mu ssabo jangu ku bliss living. So tudde ne katsuka tuimuke twage ku ddiiro erya bliss living. Kano kasangawo obalabye olaba obutebe Dad. Sokola be neighborhood. Jangu ayo ku neighborhood. Kati byo nga mu bajjebbi abanywa enjaga ne beeka wano onwerawo. Ensisi. Kati tofikiki ebintu ebiwanvu. Kyokka weegatta okufa. Essimu tegwayo kamera yaffe. Kati jangu tudde wano katubalaje. Balage TV ba interview eriko. Balage TV Smart 55 yiyo. Yino TV jangu ino TV weri. 25 ba subscribing. Balage kwali kubulabirwamu. Lino lye ddiiro. Firiji yino enyongoza mu dakiika 3. Kano kati osana okufumba ngoze wano. Mwina amatamu. Amatamu wegali. Nsana okufumba. Okufumba ngoze. Kano kaakawa. Okufumba emmere yo. Wana. Amatamu gago kamere ka abantu babiri basatu. So wamukomo abanamu alokisha mu 256 wamukomo kano kachi mbamenye ka. Kakusukali Abana ichanjo were. And the washing machine. Ekalizao. Internet yino very fast. Internet weri. Usigala oli kumukudu. No. Kale. Bane ate warungi. Banyanogalu. Sinyo kye kitanda. Jebbi kano tebajja. Mama wano oyimira wanga waba. Ofune woboze nengoyezo nyingi logo story na osolo. Toka kwata nnyo kano jebbi. Nembe hano artpiece kaso. Na osolo teke. Bwe buno buliri. Nakuzino weguyo obufumbo. So mujja ku Bliss Living enamba y'essimu 0708 578851. Echanja behind you a small ne wafana wati ebukoto megajwa world ebunga so yalabo buliri. Bati omuna ayo masafu mere. Buli kintu tujjajji balaga baje yabire. Kale tumaze. Muswe bulungi mbere bulungi mweraba.